Obatwala wa mudwaliro? Batwala wa mudwaliro? Ali kwerona kwerona. Kizito afudde bamutwala mu ddwaliro nekuba n'omunnarwanda naye afiiriddewo mulala abadde ayanika mukeneke bafudde abantu bana yenyigidde buli muntu nalukaasa. Kale ekibinnya ekituguddeko wano era kiyongobero kinene nnyo ekiri mu kibuga kyaffe wano eky'e Katosi. Abaana baffe nga 5 nga bazikiridde mu ngeri eyo. Tukubiriza abakola oluguudo luno bongere okuteekako hamps kubanga ndaba ebitundu bingi wali e Namayiba tewali hamp. Emotoka twagidde Katosi kwani jjajja waffe yabaddemu kuvugamu twagenze kukola mipiira kubalansinga mipiira tubadde tuva kupikamu mupiira ne kasaidi kamu tubadde tucekinga ne tudda ewaka owa boda n'akola yuta nga waliwo takisi ya parkinze ne tumugwamu it's a slope waliwo akaserengeto